munaizo okwekuba mu kifuba kuba gye biraga nze nti ayo kuno tekuba kwetemangalike nga yakamala okufulumya ebiwandiiko ebiraga nti tasobola ekiwandiiko kiyinza okuba kyawandiikiddwa looya we. waliwo abeebuuza nti pulezidenti yeesiza ekyokutabukira Mpuuga ali ku mazima ate tamutabukidde bannange bagamba ku luno ate yasuseemu ate atya bannange sente zino zamuwa musolo Kayongo mu bulo nali njogera ne Honorable Mwanga Kivumbi ne Vice Chairman Kakomo ne Nambowa Rashida kuba Honorable Mwanga Kivumbi yabadde in charge of finance bamaze emyaka egi nga government ya Uganda ne parliament banonye miliyoni 5 ezayisibwa okususumusa bulo health center 3 egende ku 4 naye nga ku 4 balina okuzimba ekizimbe ne balina okukola bya miliyoni bimeka government emaze emyaka egi enoonya miliyoni bimeka kyokka ono bali mu kumusiima deputy president wa Buganda kubeera kyetutategedde ate bamusiima kuba lopu bamusiima ng'omuntu kuki kyetutebu nange kyenkubuuza nawe tokimanyi kuba tekiriyo n'ekibiina tekikimanyi tekikkirizibwa ne mu mateeka nkugambye nti anti leadership ate ekibiina nakyo kyategedde kati kuba singa ekibiina kyo kyategeera at least naye lwaki kino ekintu kyasigala nga kikyogwe ng'omuntu nti wasiimiddwa kubanga ne mu Uganda etteeka erisiima bagaba midaali tekuba na ssente Waiswa kino kipya gyendi mbadde manyi bamusiiba kuba loopu anti kati naffe kitubuuza bakusiima ku bwa loopu baali bakusiima ku ki kubanga obwa loopu tekisoboka ababaka bo babiri baali mukomera e Masaka mu bantu bo gye wawangula obululu obungi baali babatemaatema mukama Wolanya yali afudde mwali mukoze mirimu kyeje egyenjawulo bannayuganda gye tubabuulira nti bannange mu myezi egyo 6 bino bye byali bikoleddwa tukkiriza mwali balungi nnyo naye mutubuulire kubanga ffeno mu opposition mu maaso ga bannayuganda baali bawambibwa baali battibwa nakati nga bwe battibwa byonna tebikomanga tulina omuwala Kemi Sharon babadde bakamukwata era bamusudde juzi kansala Rita Nabukenya baali bamuse n'abantu abalala ab'enjawulo kakati ekibuzo kiri nti baali babasiima kuki kubanga era tewaliwo gwe baali basiimye n'abamalako ekisanja Professor Ogengala Tigo yakola emyaka emeka tebamusiima akugamba nti yali alina byayagala okujja ku laptop yayagala omusirikale nga mukambwe ayinza n'okuyita omuntu kata amwite Professor Ogengala Tigo Winikiza bamuwa mapu ya Uganda bamuwa emblem ya Uganda mu girasi nga webale nnyo n'akasawo akatundiddwa mu Saisoni niyo manyi bo basiima mauna era n'abyebaza bamuwa emblem y'ekigirasi wali ku NASA ne bamuwerako n'akasawo yebale ate oli abimuwadde ssente n'azikubisaamu emirundi 10 nga buzuwa omuntu ate afunamu ebirala nandala mafaabi wadde 10 tebakimuwa betawulira cyane oyo akugamba nti ennaku gye yafuna yagamba nti oba ate lwaki yafuuka lopu nti bagoba oli ng'ali otalina gwayise Dinda kunkubuuza Waiswa nekugamba bano abantu webali nina kyenjagala okubuuza kakati gwe nojja none kubanga singa kyali kya bonna ababaddewo n'abalijja nekyali person to holder manyi programu eno bagiyita namwatulira bwe tubanga tetumanyi lwaki omukulu ono bamusiima ebisowaani buwanikiri ebisowaani bya president byo biraba ki aho wenyini bwe tuba tuwunzikira awo wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu njagala okusaasira famire ya Comrade Lumbuye okufiirwako taata we leero njogeddeko ne jjajja wa Lumbuye mukwano gwange Ssemugenyi ate munange tugenda okuziika nga waliyo omuwala Edith K muyimbi mugagamero neera family sinsanyufu bamutuddeko emyaka 10 mukwano gwange wemmengo nnyo okuva edda akuze mulaba so kyabadde kyakusoomozebwa nnyo
okuviibwako muzeeyi abadde muntu wa National Unity Platform. So Comrade Lumbi tukusaasidde nnyo olw'okuviirwako kitaawo. Twakukiikiridde, kibadde kikulu. Njagala okusaasira ab'ekika ky'endiga, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'obutemu obwatuusibwawo ku kojjaawo ate era jjajjaawo ekika ky'endiga. Abantu baffe abeerungujja awo mumanyiwo nnyo era mwami nali mumanyi bulungi, kitalo nnyo, kitalo ddala. Ebigambo ebyafubutuse omusajja ng'ali walumwa nebyo byene nebyo baida kwizayo baizeyo sente omanye eriyo akayimba kali akanyumira bamuyita ba Mr. Banley abadde azize amazaalidde amazaalidde bagiyita pale fm 17 akabuza mwe obuyembo bulese tawadi mu struggle wetonde Edith netonda naye ogambye sabiti naye leero okereye obadde ludde mirimu mingi mirimu mingi naye tewakyalirira nnyo ensonga twadisensulayira ab'amaaso balabe gulawo amaaso otunule kuba bozibiriza ensi egenda buli muntu alina omanya nti kati ffe abali kweno saidi amaaso gali ku alaali 24 hours. Waliwo omukwano gwange bamuyita Jagwe George ali Masaka yagambye nti eri olulimi lwakyuse e Masaka bagamba ki ngobi omumanyi ate ngobi yagobiye ngobi ensi yonna eri ku ngobi eri ebusoga bajaganya bagamba nti naye ono twamugjawa yavaawa bannaaye ani yandisobodde bino bye tulaba ani yandiyimiridde n'agamba nti ekituufu kibeere kituufu ekikyamu kibeere kikyamu nga toleese musambi nga gwe twaleeta sebungubi tuku ate yali eri ali ku bya Oscar saidi egamba nti saidi eri egamba saidi ki waliwo saidi eri saidi ampuuga talina saidi uliriza ebizibu temubimuwanga byakumufuula okuba n'ebizibu tekimufuula bya saidi egamba nti principle abasaidi yeno titejaga nti principle abasaidi yeno nti balimu okutya nti mpuuga kadde kunayinza okulinga amazaalidde abadde azize nti amazaalidde okay nze muzzukulu wa jjajja Budda Kayongo Hakimba omuno okulikulaakulanya